You, Mugwisa Obed, Mondoni Eli, Owino Joseph, Kavugo Henry, and others who are still at large on the 5th day of June 2026 at Upper Naguru East Road in Kampala District with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Gongodio Sydney Jabi. But let me repeat what I've said in Uganda, okay? Mwenna muvunanibwa omusango ogw'okutta omuntu era nga etteeka omusango guno we guviirira baliyita Penal Code Act akawaayiro 170 ne 172. Kigambibwa nti mwe abana n'abalala abatannabakwatibwa nga 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 Alright, nga mulabye mu butambi tubaletedde videos nyingi nnyo olunaku olwaleero. Omukulu amanyikidwa nga Biswanka. Biswanka omumanyi? Biswanka omuyimbi w'eggwanga. Mukazi we olunaku olwaleero asobodde okubeera nga meetinga Honorable Minister Justin Namire mu maaso awo tubaletedde obutambi. Ate final olunaku olwaleero omukulu Obedi bamulese mu kooti. Obedi bali Obedi omumanyi? Obedi yata Sydney. Oli yakwata biliti nakuba Sydney. Abasinga bagamba yamumaliriza, abamu bagamba bali abalala bamukuba before after that nasobola okubeera nga afa. Naye olunaku olwaleero omulamuzi asobodde okubeera nga amuyita mu kooti era byonna tugenda kubeera nga tubibatemera tusobole okubeera nga mukola ki amubifuna mu bujjuvu. Omukulu video naye basooke bagituweeka like ate basubscribinge nga tetunaba kweyongerayo ku mukutu guno gwaffe ogwa Wonderboy gwekumiddeko okula ky'amaanyi nga tanaba kutwegatako kimanyi nti osubwa bingi twegateko ng'osubscribinga akadde kakwatemu kajje mu personalize gye mutima omulungi okateekemu olwo video nga zino zinaba zituuse ku mukutu ojja kubanga ate obyefunirako osobole okubanga obijjamu amakulu sinakindi n'okubanga obinnyonnyoka. Omukulu Obedi mpuliddeko nti bamulese mu kooti olunaku olwaleero wabula bamulese mu kooti ndowooza nti kati ekyo kigenda kubanga kiwa aba boda ekyokuyiga kubanga ekikolwa ky'okukola mob justice oba okutwalira amateeka mu ngalo si kintu kirungi nnyo. Naye gwe bali bakubbyeko essimu n'owulira nga omusajja yagala buukiza omukwata omutuge. Ekikolwa ekyo si kirungi nnyo okutwaliza. Kyokka omuntu akubba essimu akuba bbaaga olina omuleka bulesi oba olina omukwata n'omurestraining. Kale fonze ndowooze abana basajja bakuba Sydney Gongodio ekisuukira ddala teyalabika ng'omubbi. Kituufu. Osegere waliwo kale omuntu gw'osobola okukuba n'ogamba nti ono mukubi alabika ng'omubbi alina amarasta alina biki naye ono olabira ddala alya kati kwabo ababoda bonna abaamukuba alina omubiri ng'ogwa Sydney. Omanyi bulungi sente ze bateeka abasajja abo mu kulya zikweitini ezo ze balya zi protein mumanyi bbeeyi yaazo kati bwetandika okuba omuntu akusinga onyirira wabula okutwaliza wamu omuvubuka yenna ali eyo kino kyolina omanya ennaku zino kabadi k'ababbi Sydney Gongodio bayinza okuba bamusetinga busetinze ne bave ne bamukubira endulu ate kino kitera obbaawo eyo wansi eyo mu ghetto gye tuyitira eyo omuntu ayinza okuba nga si mubbi naye omuntu n'ava eri n'amukubira endulu ono mubbi kati wakuba endulu abadde baagala okubba bakozesa eyo opportunity nti abantu bali muki bali mu kavuyo kati eno ne bakola ki ne babaako ne bibayisaawo ne babba era nawuliddeko mu Sydney Gongodio okutuuka enaggulu yaliyo n'emmotoka ye naye mpaka nakaakati emmotoka ya Sydney eriwa emmotoka yo yabula kinjagala okubuuzaawo mu comment section baako nekyotubuulirolowooza emmotoka ya Sydney yalagawa. Naye nga ndowooza olinola Obedi fine ayinza obeera nga yagwa mu katego n'abalala naye nga ababbi abatuufu bayitamu oba abaakola abali behind that mob justice kubanga basinga oyinza nga omukazi nga naye bamuseetinga kimwene omukazi bamukutte kuba ndabyeyo abasajja bamukutte naye nze kyemanyi ekituufu kiri nti
abaana ba boda bayitiriza omuze ogukubba abantu naye nga bo balina okendeeza kuba omuze gubadde omuntu yenna nga tonaba kubeera nga omukuba soka omulabe olaba edda nzijukira edda twali tulina gye tuva mu kibuga twali tuyitidde Nakawa katwala eggaali y'abaana twali bato ne poliisi yatuyimiriza ne poliisi yatulabulabi negamba these are not the one wali eggaali yali eyiseewo nga ggaali lyamaanyi kubya abantu bonna nga yateya abaana bato kati ffe twayitawo poliisi yagambirawo bano abaana kyaka bava ni mu church nenga mazima twali tuva mu church osege nenga ku ngeri gye twali twapiyalinzemu poliisi yakola ki yatukwata nenga wali abalabi bali abaana be baisolating ne bagamba agolabika ng'omuyaye oyina ogenda n'okola state nga bakuba abantu ekyo kikulaga ki n'endabikayo evaako kyekukolera eruusi ekuweesa ekitiibwa oluusi ekusuula mu mbi naye Sydney Gongodio yadde talabikanga muyaye omusajja mumulaba musajja yakoze akanyama ke yenyiriridde alabika bulungi toyinza kuva eno gamba nti mubbi omuntu alabika ng'omubbi era obwangu okumulaba emikono ennaku zino ziba zazimba zonna nzirugavu ate omusajja adayogera luzungu badde bamukuba nga akaba mu luzungu kati omuntu newanaawa na Uganda katambeko kakwasa ennaku ogenda tematu kubanga okalaba rest in peace a one man soldier Sydney Gongodio nalabako game ye by the way edda kugambye ekituufu kiri nti ttiimu za rugby eziri mu Uganda zibadde zitya okusamba ne ttiimu ya Pirates Sydney mwabadde asambira lwaki Sydney Gongodio abadde nga bolaba Messi mu Argentina wano mu Uganda basi nti ttiimu endala ziba zitya olwokuba Messi akola nenga rest in peace era mwana sabya nnyo Uganda Rugby Federation so okubeera nga ekwasaganyiza ku family kigambye okubeera nga yaleseewo omwana omu n'omukyala babadde bakabeera engaged which was very very emotional ate nalabe ne Kasuku alina byayogedde byanyiziza abantu n'omukulu Honorable Kabanda yagambye tagenda mu interview olw'okwogerera ebigambo ebyo yakoze bubi olusi nenga I do think it was worth it. No, it was not. Oyo okwogera byayogedde nti no mukyala wa gundi bagenda ebyo bibaawo n'olusi tubitaaga okwogera n'ekisinzira oyogedde mu budde ki kati obudde tukyali mu budde bwa kunyolwa family yeetaaga kugumya omukyala akyali wansi ate n'oyisaawo ekigambo ng'ekyo nti ate bagenda kubanga tekyabadde kirungi kale ebyo nga tubitadde ku mabbali kasika mba playing eno video ya Sydney Gongodio abatemu be oba bamukuba bateebereza okubeera nga bamukuba bonna ba suspect by the way bana bakubeera nga baconvictingira nga n'omulamuzi abazaayo kwa rimanda Mugwisa Obed, Mondoni Eli, Owino Joseph, Kavugo Henry and others who are still at large on the 5th day of June 2026 at Upper Naguru East Road in Kampala District with malice aforethought you unlawfully caused the death of Gongodio Sydney Jabi. But let me repeat what I've said in Uganda, okay? Mwenna muvunanibwa omusango ogw'okutta omuntu era nga etteeka omusango guno weguviirira baliyita Penal Code Act akawaayiro 170 ne 172. Kigambibwa nti mwe abana n'abalala abatannabakwatibwa nga 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026, at which point you will be transferred for trial in the High Court. Naye kkooti egenda kubasindika mukomera kutuusa okunoonyereza bwekuba nga kuwedde mujja kutwalibwa mu kkooti enkulu muwozesebwe eyo oba High Court. So you will be brought here over time. For mention of your case. Manja kubanga babaleeta wano. Manja kubanga muleetebwa wano nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. And then when the file is ready for trial, I will forward you to the High Court. Okunoonyereza bwanga bamaliriza okunoonyereza. Kkooti eno egenda kubasindika mu kkooti enkulu.
Is there anyone who has a question? Kumwe walina ine kibuuzo? Ndowooza omukulu muwulidde bulungi nnyo mulamuzi abyayogedde ku musango guno. N'abasajja kale batandise ku kooti ya wansi naye ndaba nga bayinza okukomekerera mu zi Supreme mu zi High Court. Nze nombadde omusango gwa mada. Nze nayagadde ogw'omusango gubeerenga ogwokero bamuteeke mu public court. So that picking up public interest. Basi nti abantu bona badde basuubiriza oba badde balowooza nti bagenda kukola ebintu nga bino bagende nga bayinaayina kibawa ekyokuyiga. Babateeke mu public court omusango bagubasalire oba emyaka 3 oba 4 bagendeyo basaavinge. Acting as an example. Okay, benga tubitadde ku mabbali. Mukyala Biswanka olunaku olwaliro alabiseeko. Ewa Honorable Minister Nammiri. Omulabi we yabadde afaanana. Amulabye. Abasajja. Abasajja batumire naye. Nayo atero gamba nti kaweza tekakulisa damage naye kirabika Biswanka. Biswanka yalafa ki Buganda. Aye kale ekitono ekikazi kibako ne kikwasiza ne bwaba mulema. Toto basanga kukuba ku street ze Kampala nga mulema naye nga ino olubutu. Banji bayawe. Nadale wanse. Kadere ekitono ekikazi ayina ekyebbe ekimuliko. Olusi kyetutamanyi. Naye Biswanka kumanyi gayina. Linnya lyabadde alina. You think Yes, aziza nnyo. Naye nga thank you Honorable Justin Nammiri okuvaayo bambi nulwanirira abakyala. Yadde bagamba Kigwe abantu gwe balonda side zeeri naye nga osobola kubeera nga portraying ekifaananyi kirungi yaba na Uganda naddala mu ba celebrity Anich asobodde okubeera nga amuyita n'amuyamba agambye agenda musasulira fees omwana agenda muwazi pampa agenda kuyambako Biswanka atandike okuwa omwana oyo love ya taata kanyala kumenya ebirowoozo bimu awo nze kyendowooza okutwaliza wamu guba mulimu si mulimu gw'abakulembeze okugenda into personal life yo badde banonya cloud kyogamba nedda okutwaliza wamu kale kikolwa kirungi nnyo ekyokuvaayo n'ogamba ogenda kuyamba wabula nze kyesinategeera Biswanka yenga omusajja yayogedde nti alemereddwa yakoze live n'abagamba nze nasasula omukazi ebyange ebyaggwa naye kenyini mbuyetaga buyambi ate mugamba omwana oyo abavubuka naye nga nyisabirimu naye ekikolwa kya Nammiri kyabadde ekikolwa kirungi nnyo era nga tumwebaza ng'omukulembeze she has led with an example. Abalala tomanya banaalabira ku ye ne babaako nebibakola ebisinga ku ebyo bw'aba asazeewo okusomesa omwana mpaka kikolwa kirungi. Nalaba n'amongo ng'agamba agenda kuweerera omwana wa Nakimuli akyasobola omuweerera ngeri ebintu gye bisitandingamu ajja kusobola bagamba neziri emiliyoni oba zaali meka ze baasolooza mu palamenti abayita tazifunanga. Kati okimanyi nti obwavu bw'omugagga oba n'obuwumbi nga 10 oyo aba mwavu. Kati yoga obuwumbi nga 10 tosobola kuweerera muntu ne kawumbi kamu nakanene nnyo ajja sobola. Okay, tweyanze nnyo mwenna abekuumira ku channel yaffe eno ze Wonderboy. Manya gange so computer inspector general. So ngabazi tuba tuzikwasaganya babiri naye nga mwongere okusubscribinga kujjako nga alina kyayagala bagamba naye nze ngamba I sign out. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno ekikolwa okubanga tubaweereza tuba tugezaako okuba updatinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okubanga ebyo biba oluusi biba bikuyiseeko osobola okuba nga obisanga ku mukutu obadde ku mulimu tofunye kadde kasobola kulaba mawulire osobola okuba nga ogasanga wano ku Wonderboy Uncensored ogasangira ddala era subscribinga. Kati yoyi omuyimbi nga tanakufuna wali okola ki? Nali ndi musalo. Ng'okola ki? Nasala nga nsiba nviiri. Kati yakusanga wa? Era gye yansanga ennansala.
kakati kyekituufu ekibatabula kubanga tetwagala kubanga twakukuyamba ate oddeyo ewa bbaawo ate ofune olubuto oba oyagala kuddayo wa musajjawo oba oyagala kubeera wekka oba omanyi nti oyagala okuddayo ew'omusajja ffe tetuku